abantu batwogerera simanga we tuli abasezi nga bwe tununa kofi nenze for 5 years sina kofi ya muntu je nali nonye jinzise ng'omwana akoze ku boda ava mu motoka boda girese nzugule kofi nze kwe natukiza amaaso gobeera gwokoloti kyenkola nzekka ne bagumpa musumulira nviiri makeup I sit like this ngali wano ntandika omulimu gwange ng'oli muweka osobola okula mu kasenge weka so gumuseebiri alana ne bakuleeterawo omukyala ng'afudde ne bagamba nti sumulula enviiri n'omuyisaako ki ebizigo taata n'okata mu bizigo n'okola booti n'okola booti bulungi nga ye yasobola ti n'okola booti nentekako ne carib growth kumimwa nze Alan nzikidde abantu abalina kye bayita omusimbi omutitimbe nenzikira ababiliyoniya ate era nenzikira n'omuntu wa wansi siga nti tuzikira bagagga nkuguse tandise no posting abafokusi bamugamba shariwo kiki afiirwa buli dakiika buli lunaku ajukira abaana bagenda mu field yo postere olwamma ne bagamba I'm proud of my job bagoba nze nsinda saamanya ne gye bayita yakubira simu bambroking olwategeera nti okola nafu tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika ebyenjawulo omuli Flick View, Hoiste, Frisian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46 jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna tukubire ku noti 7556 osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. kale ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira olunaku luno olwaleero tusinzira mu Cruise Exclusive Studios olunaku olwaleero tusinzidde okubanga ate otulabira tukyagenda mu maaso n'okubanga ate empeereza tugirongoosa ate n'okubanga ate okuyigiriza kukyagenda mu maaso okulaba nga oba oli awo buli muntu alaba channel eno so tukyagenda mu maaso n'okulaba nga empeereza tugirongoosa n'okulaba nga ebintu bye tukola bigenda mu maaso n'okubanga ate byongera okuinspiringa abavubuka mu ngeri emu oba endala buli omu alina kyakola mu ggwanga Uganda okulaba nga yeebeezaawo era buli omu alina ekirooto wabula buli omu kyakola okulaba nga afuna ekigulira amagala eddiba alina engeri gye yakiyingiramu alina engeri gyakikozeemu alina benefits zakifunyeemu so ladies and gentlemen olunaku olwaleero ngenda kukyaza omukyala maama wange mukyala yeddirangeye naye tugenda kuba tunyumyamukko emboozi ejja kuba mpanvumukko alina story ennungi abaludde ku mukutu guno ng'oluddeko nnyo wamulaba oba wali omulabyeko omulundi nga gumu but namukomezzaawo omulundi guno olwa experience gy'afunye n'engeri gy'azze ng'oba oli awo azze agattako ebintu ebiralala but omulimu gwakyagukolera ddala bulungi nnyo tuli proudly proud by bannaffe aba Kasirye Breeders wali Emityana bakugamba nti osobola okulunda ente ezigaba amagoba amangi nga ziyita mu nnyama zizitowa ennyama ate za bbeeyi ennyana yaziri ente ennyana obuyana ya bbeeyi zikola amata mangi faamu nnungi ate nga ne Bakasirye abo bakuyigiriza gwe yandyagadde okubanga obaako n'ekyokuyiga mu bintu ebiyitibwa kitwe kiyitibwa okulunda so ojja kubanga ate obeegattako enamba zibeera ku screen osobola okubanga ate obafuna n'obeegattako ne musobola okubanga ate mugenda mu maaso n'emboozi munyumyako ogenda okulambula faamu basaba $50 n'ogenda n'olambula faamu yonna
n'okopa idea ne weebuuza n'okola ekintu nga kiri ku mutindo gwa nsi yonna. Kale era onaagamba Cruise tatuzigira byakabi. So ndi ne maama wange ali wano wali bulungi nnyo, mukwano gwange maama wange, era waba nkubidde kaŋŋamba mutabani oli otya, tuli wano tugenda kunyumyamu emboozi egenda kuba nnungi nnyo, nkiwa ojja baako bingi nnyo by'osobola okuba ng'ate ogiyigamu. Sanyusa okulaba. Nange okusanga my son. How are you? I'm fine, how are you? Obulamu bugamba ki? Mukama w'amaanyi. Mukama w'amaanyi. Ogeze. The last time I hosted you was it 2021? 2020. 2020? Yeah. Now kati mama wange ogeze kakati simanyi na kyakola. But anyway, buuza kuba tulaba mama wange omulungi ate tweyongereyo. Balamusizaako mwenna abatulaba erinnya Nanfuka Gloria. Nga Alan Cruise tabani wange. Wo. Oli otya Gloria? I'm fine. Obulamu bugenda butya? Tugezaako butambuza. Kasita tuba nga tuli balamu tewali kigaana. Eri omulabi asooka, eri omulabi waffe ng'akulaba omulundi ogusooka yinza okwebuuza si celebrity nga Cruise bakyaza, si motivational speaker nga Cruise bakyaza, naye oba oli awo lwaki Cruise amukyazizza yaani? So introduce yourself, gwani atudde wano mu katebe olunaku olwaleero. Neyanjudidda ninsobola okweddamu erinnya Nanfuka Gloria. Nga neddirange nina emyaka 26 era nga nkola mu funeral service. Yes. Wow. Kakati omulabi waffe omulungi olunaku olwaleero mulimu emboozi ezimu ng'oba oli awo wandyagadde otuuleko n'abaana abato abazikola oba abakola emirimu egimu. The reason why I admired and decided nenga mama wange funayo olunaku okomewo twogeremu. Emyaka giweze 5. Otunuulira ebbula ly'emirimu, bw'otunuulira ennyoma y'emirimu mu bavubuka, tugenda mu mikolo mingi naddala egy'okufiirwa. Nendaba abavubuka bangi abakola mu funeral services. Mu biseera biri ebyasooka baalinga abasajja bakulu, bakyala bakulu. Right now bw'ogenda mu funeral service kikwewuunyisa emyaka gy'osangamu. Okay, yes, waliwo oli ayinza okugamu kimanyi abavuka bangi batule ne baga kati oyo mwana myaka 26 ki ekimutwala mu funeral service. One, waliyo okutya. Sure. Waliyo omuvubuka ogamba nti nze ebyo sisobola bikola n'omulimu ne wegumbula. But I've seen you in different burial ceremonies. Nakulabako ku gundi ya Kapeesa, TikTok ye yafiira ku gundi. Asia. N'abantu abalala bangi abatali famous. Naye nga I love the way how you always call me nga waliwo oluusi celebrity afudde oba nga waliwo ekintu like omuntu afudde mu bulamu bw'ensi, and you always call me like, hey son, waliwo agenda okukola ku oyo so konfunire number. What is there a way? Kali sometimes I'm like omanyi sometimes otula natandika ntya ogaala ye bano yesaala yaabwe but mulimu of course ng'emirimu emirala gyonna. So as omuvubuka omuto nayagala okumanya mu gino emyaka 5 kati gy'ovuze. 1, why did you decide to do that job? 2, ogufunyeemu ki? 3, gutiisa. Of course. Ffe ng'abavubuka abamu tula n'ogamba bakubira ne bagamba nti gundi afudde, abamu n'omusanga nga ayasamye, abamu n'omusanga nga ayayayayaya. Nze ne mmocha leero mubangambako nti jangu otuwerekereko tulina gwe tugenda okujjayo. Natya tewagenda. But for starters
mirimu gyabula mirimu gyali gibuze emirimu gye giri mingi naye okuddako kemabega nasomakoko naye sasoma nnyo olugendo lw'obulamu bwange nganze omwana omuwala terwali lwangu oba si lwangu even ne kati terubadde lwangu naye nze nayagala nnyo okuba munnamawulire kuva buto nga nze mbeera ewaka nga kyanga kya mama wange like nise mama wange basakulanye na mama wange naye we nabeeranga nga eggulire nemba ndirabye eri ngenda kujja mwenamba kuŋŋaanye mbabuulire story nga weebadde ng'ate yeeyo kati bangamba naye gwe kyako ogenda ba munnamawulire ekiri kati nga mbyagala naye saafuna chance eyo okuba munnamawulire kuba neegombanga nnyo abantu bangi eyali asooka ali Mami Farida and I respect her so and I love her so much naye tekyasoboka tubeerawo ensi nekubaawo nenkubako ntera nnyo ogamba abantu nze nno nakolako mubaala ate by that time ndowooza was 17 naawe naye era ng'omulimu si tokifiiringa tosobola amalayo ebbanga era ndowooza nakola 3 months nembula olweyansasula omwezi ogwasembayo lwasemba okukola nakola kati nali nkola morning shift ng'eggwa ssaawa 2 then abaana ne bajoyininga nakola mpaka kumakya olwaggwa saasiibula nga ndaba wano banawulira batya abafamire nti ndi mu bbaala so naye nga si mulimu mubi naye kunze si kyenali njagala so nembeerawo ne strugglinga n'ensi mpola nenyiga naye embeerawo kati awo ndoza covid we yajjira nga mbeera wasenga naye ng'embeera enyiga akutunuulira bw'ati ngalaba oli mwana muwala you have to provide something at home nga toyina wukennyini nnyini olemerera okufuna akakubeezaawo ng'omukyalo ogule kazigo omuwala ene siri muntu nnyo nnyo wamasape zirabika ojja kufuna g'okubi at least omugambe nze siswala if I need something I call oba nga you my friend nga nina ekizibu kiri either okunyamba oba kuba olaba nkubidde nti sigiyina manya siina so netubeerawo so during covid awo mama wange gye yazaala first born sezaala we naafa so she called me nga siina sente so yalina providing a transport I go for a burial but nagenda vigil ekiro then burial yankeera so awe nasangira abaana ba funeral be nasangayo nga bulijjo nenze we natuuka neŋŋamba jjajja mukyali nga kati muleese bano kati ffe tetuulya ennyama ya lumbe esente zonna mugera zimalira mu bano cause I used to see them funeral service naye ŋŋamba tya era nga gwe bwogambye nti leka nkoolyo gyeraba omufu nga nze sibalaba nkoma eri bino bayita abaganda simaatuzirage nze sijja because I remember it was 2011-12 around that I lost my uncle kuba yali andabirira yali ampeerera kati baayita abaana tujje tuzirage bankwata bukwase mukono nga ndi bwenti okuziraga kubikula ku muntu no kuziraga baganda like bakalabe bati bafuna okuswakaba no bagire gundi ekitooke kinyirikisi they call it kinyirikisi baganda kati babayisaako to due respect omusiibula mukwano nze bankwata bukwasinga mubbi manye mubbi bamukwata nga nze ntya bode nga nze nzirika nze golaba kati bwe natuukayo ewaka ewa jjajja bode eri wali bakitadde katroli akakagaali eri awo nze nakoma eno ku mulyango kati enkeera eyo abo balenzi nga bobalaba ati twali ku church nga balina condolence book ne bagamba sobola otuyambako soka ne mbazarawa ezarawo liri mbugamba nno
katuyambe amani nembayamba nembatambuza akatabo just buli omwasa yininge nemala nenkabadiza kati tukomewo waka for the barrier kati tukomewo waka nga tebalaga waliyo maasi okusaba okulala kati we twafunira time okwogera nebanga jangu otule wano mmotoka nenga gwotuddawo jjajja wabadde nze kandeeta akatebe era naleeta akatebe nga mbatuula bwe bati emmotoka gye gaba gikuba omugo akabini ino bakunguba kati nze natuulawo netunyumya nebagamba ne kati gwolina girlfriend babaali balenzi bokka nebagamba ne baleeta emmere so I hope them bafune emmere ne mbaleetera ennyama nga njagala laba oba bagirya ng'abaana bakoona akamere abane you people mulye n'emmere nemmwe mulina omutima ne baŋŋamba naye ku lugezigezi lwo okimanyi osobola okukolamu kino ne mbagamba temula nti ndi mwavu ŋŋenda ttambula kagere ku ofiisi nga noonya mulimu naye nga sizze wammwe kobo kale ati nga abavubuka we shared contacts netuziika jjajja ne bandeeta nako babankomya naawe mmengo ntuddewa mu maaso ani atuula emabegga naawe nga nkomawo nkeera ne bankubira Madam Gloria nkyawandika application ogireeta konzewa mu funo konze oba mukubidde mulala ne baŋŋamba yeffe abaali naawe eri ewammwe enamasumbi eri eggayaaza ne bagamba mukyaliyo mulowooza ffe tulina abafu abalala like kati nga ndaba kye baleese ku meeza tesijja kigula ati nenyumizaako senga ne badamu ne bankubira ka Tuesday nga balina meeting nga baagala mbitwale mwali musimayanga application CV photocopy ya national ID eyina okubaako omukwano CV ebaako experience gy'obadde okola before teekako bbaala kati ekyasinga okunnoonya okummalamu amaanyi mbu nina oleeta ba next of kin like ningane kati mmwe nkubire abe waffe mbagaye bannaaye musindikire ku national ID zammwe nzikole mu photocopy ngenda twala application ku funo era nateekako yasenga kale ye yaliwo ng'agamba try kali obeera mu mutima noga senga kirabika tanjagala olaba mpushinga ankooye nemugenda mu fino nga ngenda jjukirawo covid kaboda naye nakafuna ne ngenda nkitwalayo nga nyumya ebitya kadress ka red ntuuka omuwala glasanga ku reception tekale teyandaga attitude embi eri awo ne bumanyi ba reception yawo abeera kutunula nenze nga gwaliko ndi mafia omanyi mafia yakulira ebusaabala oba ompa oba tompa si emishoni yange kati nga njiwaayo kati nasanga meeting ewedde bali bakyali ne bajja benali nabona ekyo Gloria biki tufaayo bagenda kukuwa tugenda yiwawo omubiri tubeerawo bane Alan covid n'atabuka neŋŋamba mukama weebale ekiri mu nkiwonye sigenda kukola mu funeral muwonye anti awo tewaba ggezi embeerawo ewaka covid awo yenna paka mugwomunaana nalindi awo mugwomunaana nga gugwako ne bakuba mukyala nankubira naŋŋamba hi Madam Gloria, I hope you're good. COVID takwisiza bubi tewarwala konze ndi bulungi maama enkyogenda mu field ne mugambe yawe anti funeral biki weyajjako esimu nakola nabwe nti nali tudde nekola bwe nti ngasenga abaniga bankubidde mbwe ekyagenda kukola senga mayi kyakola akasuuti nga kagoloddwa wali okalina obeera nabo like buno skirt nga skirt za suits n'obukodo tubeera nabo anti wali wakafuna dde like osobola ogulayo engoye nga ziri mu fomo bagamba ku simu
no bwe abalenzi bo bali baŋŋamba nenze saazigula nti zibeerewo wabula nayina engoye ezange yes nga kali wali bakagorodde nga ali serious ogenda okole nga naye bakakolo nze njjukira saasaba mukama nti nga ngenda kweba kuba nze lwemba ngenda okwebaka I pray kolo saasaba nga nyingira kiringa neebikka senga yeyanzukuza n'okunzukuza kuba yakimanyi siteze alarm sigenda bizuukayo by 12 madamu zuukuka onaabe bakugambe by 8 olina okuba ku ofiisi nga nzuukuka nga naaba nga nsooka ntuula nga kyayi nga tagenda Alani nga kyayi tawooma nga ninnya ngenda ntuuka ku geeti nga nkuba akabonero k'omusala nga mukama nedda tingaŋŋamba ati nga njagala gamba wa boda oba nninde bwe kigaana anzizeeyo kumbe wa boda yeyayiseemu dda nga nyingira mu ofiisi so nasanga abalenzi bambala Glorious kibi kati kwaba abana kwaliko omu gwe sitaali naye nga bagasseeko omu nga baggyeeko omu kati ng'oyo gwe sitaali naye ye supervisor waffe kati nga ngamba yegwe Gloria ngamba balabanga ensawo bemmenya myaka kyali kigezezo nkyakyebuuza ne kati era nja babuuzaako one day if we meet nali nkutte ensawo yange ne bangamba gitwale mu mmotoka tekumenya kunze kale ala nintuuka mu mmotoka ng'omwana akoze ku boda ava mu mmotoka boda agirese nzigule kofini nze kwe natuukiza amaaso gw'obeera gw'okola otya ng'omufuta omumanyi tomanyi emiranga n'emisinde kati nze saakuba miranga abula misinde kudda ku geeti soka nindowoozaamu awo neŋŋamba afaanana maama wange ninkankana yali mukazi yali mukazi kaye basibati nga nedda kati ngoma yali eri ninga ekifaananyi nkiina supervisor sanga nyimiridde ngamba kini baba bakulu sisobola omukazi mulabye koko yaliwa nga nsanze kofini nzigule ne bangamba gwe tuula tugende ejjawo akajenja ne mga sisobola n'abala akaseete ngamba kati aleka nowenkaleka kati nga oyina ebirowoozo 10 anti like buli field kati kali gwali gwakuzikirawo ng'abala ngamba nedda jali jiwera 5 tejali tejiwa nenga umanyi eyo time nga you lack you need money kati nga driver kumame mutukagira nsanga ku gate nimbagamba nzituula maaso omuntu already ngulabi wabula munyamba ali emabega ku bigere aveeyo je matula kuba byosi birabyeko ashegeera kati ngumire emabega ku kofini nti yene motoka kofini eri wet omucho guba eri side mu maaso wabeerayo abaliyo supervisor kubabeerayo entebe kati wano ne wano mboyingira nga walayo twagira akapesa tibatuula wano nga body wet no neno kati nze njagala bigere kati goyagala eno kubigere eno je sarabye alani sanagenda ngafa kati ekyasinga okunyumira like oba okunsurprising tutuuka motoka nga wonagamba eddanga babeeranga ku mufu nga mbeera bwe muti kitalo kiralo nga temunye ne bano nga bakuba ebiboozi banyumya ebiboozi kati nze nga ate mpulira bipya like nga twajjaawo ne makindi awo eruwafu vigili we yali katono then tugere tuziike e Nakaseke ala nintuuka emakindi olwalaba emmotoka abantu ne batandika okukaaba ate nange saakaaba kyokka nze yalina okola ki like oba wooyawooya tusooke tutereeze nga sibimanyi nenkaaba njukira ali mukazi abaana bakaaba maama kati nga you feel that emotion nga banenze nali very emotion naye kati ndi gumiti kati tumulira ekigumya nga kati tumutuusa munda akaaba supervisor ngamba kati abo noyina bagamba basooke bakakane tusabe then tulabe program eddako ngamba
ngola n'amaziga ale naye kati ekyo saakikoba naye sisobola kati time ya viewing body like wetwava eri ebinnya nga tebanakola luguudo simanyi etuuyanye that comment ngamba go in the car ofune gloves ne cotton just mlongose Alan nafa nenzukira Pastor Aida yayogera bitono Alan nze nafa nze gola ne mukwano nalina okikola kubanga kyali kigezo yaŋŋamba kati olaba omugenzi ekyamazima atuuyanye engeri ebinnya ebyemmengo makindye namulongoosaako you just get a cotton you put on gloves ezimala like longoosobe nga olaba abakyala bebabeera nga they have makeup neba so I was like just oyagala kunemya kasente nenga nina okukola supervisor kyagamba kyokola and I did it. The first time? Nali went nesimanyi abakungu bazaba bakirowooza batya aba tebamanya nti nali mupya I don't know nali went nampulira just nga n'omukono okukona ku body mpuliraga obutiti but well nebigwa nengamba ne bano obukyanga batiizinga bafunyeyo nze nekaŋŋume supervisor yali mukambwe he wasn't just kale nze mu birowoozo byange balabalanga bakola ki bandaba supervisor alonzeeyo muwala you're part of the team bo baabikola dda ne maybe baali banjigiriza kati Alan tugenda nengobera motoka omwana nga avuga emmotoka kyasooka okuntiisa omufu waabe ndi wagwa nenga like bob dawoke tutuuka mu kkubo bagula ebyokulya nze njukira fedda ng'omufu tebaliira namuki muni ddiiro newali tuguze ebifi kwaluweera awo ki mukwano twali ebifi naye tulimu n'abewaka nalya enjala yali ennuma mukwano naye ng'omutima olya naye ng'akatima toyina naye nga nasigadde ku bigere byange already nzizeemu ne mulaba ogwokubiri tutuuka ewaka tukola setups bulungi kati ntandika omulimu gwange ogunsasuza ogwakatabo condolence book ngitambuza kitambuza nina be nagwako oba be bali ab'emakindye nze naawe Alan ova mbizibu nodda mbizibu nkatambuza awo ati waliwo nga omanyi mwaba abakungubazi mubaamu liida kati mwalimu omukyala nkamuwa nyimirira ng'afande ngamba akatasanyuse kanfukamire najeyo empisa ze bankulizaamu wadde siri muganda ng'anfukamira ngamba asituka nasituka Alani omukazi yanvuma nenejjusa n'ekyandeese okukola ng'akuvumira ki yaŋŋamba ne mama waawe merwa sente z'okola koza ate mama wange agenda tabimanyi mama wange nga tamanyi budget it was my first job wamugamba ki okugamba ekyo ndesa akatabo ate ndi mwana muwala mbuliddwa emirimu gy'okukola oli muto kyava akola statement eno ng'amaze okungamba mama waawe merwa sente z'okola amaana ngamba naye bano abatabani baffe abakwanakwana imagine tali kwogera nti agamba nzezeka wabeerawo abantu bangi bali mu kafene batudde akatabo akakutte simaluli nalina gye nali era kampani endala simaani ngempa akatabo mubumpa mugenda kunzikira ab'ewaffe konze mutima neŋŋamba kyaka naggwe oli muziisi toggwa ku mikolo gy'abaziisi mutima kyava agamba naye nendisanga mutabani wange nga kwanye ggwe nkulambye
mbattaba ekyokunzita kyekyanzijaku kyantabula nenkaaba supervisor nandaba nga kati bamukoze wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka bebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Tuvudde mu lutabaalo lw'eri kati omukazi ng'ayogerera waggulu ne bajjawo akatabo nange ne batwala mmotoka ne baŋŋamba gakyali mabaga kati awo kye bayita welcome to funeral ebyo olaba bipya genda tutandika okiwulire people that are going to judge you bagenda kuvuma kale ate okyaliko oyo atakumanyi olwo oluganda lwo walimanya nasirika Ssaabanyega okuziika ne kuggwa ka time yoziika mayinza nali very emotion awo nga biwedde service etandise we had to mukola ki okuteekako ebimuli kati time eteekako ebimuli abaana bakaaba mayi bagamba jangu oteekeko ekimuli osiibule muzaddewo owulira nga teguggwa kati nga buli bwe bajja nkibawe ng'ate nze nange mpulira siteredde nekiggwa ne tugenda okuzika nzoza okuzika ekifaananyi nakikola bwe nti mu face teri kulabayo maye device eyo giraba ng'ekkiriza omufuuwo bagita batya device eyo machine a lowing machine ekkiriza coffin mukwano omanyi ebifaananyi by'obeera olowoozaawo ng'omuntu wakkirira hey nze olaba tebaali bange first time neŋŋamba kale naye nga ndibwe nti ekifaananyi teriraba naye nga ndowooza yali tenatuuka namakati nga nze nadduseeyo dda n'ekifaananyi ndi ku mmotoka anti awo bakubira emiranga babagambye okuyiwayo ettaka miranga naleba nalaba wafyuno ng'akaaba wajjukira ddi tebaali bangi wakati wano bandabe kanzire emmotoka era bansanga ntudde nembagamba sisobola era Alani nkugamba nti we navaayo Ssaabanyega bwe baamala okunsasula akange we nannya bodde okudda ewaka nagamba senga siddayo kati supervisor yewaddeyo ku mulimu our reactions like comments badde mfield abaana bakoze batya oli ajja asobola abakungubazi abasobola buli kimu akisobola nga eyali akoze eyo naye nga tekyali kituufu nga nsirikanga olusenga namugambe siddayo tunoonye ekirala wayitawo ennaku eza emu bbiri nga bankubira na misana saawa nga 6 ne baŋŋamba ogenda kukola kati ku luno ogwaddako gwali gwasulayo ate nfe nagambe siddayo ye senga oluwulira akasimu kati kuno kwali kupaakinga byogenda kukozesa mu field baali babitugamba awo nga nabigamba senga mbu field bag ebeera mbino biki nga oba ogenda senga supportinga nenza ya mutima ngamba kayankoowa ndya nnyo emmere ekirabika naye nga wendi era sigejja tinga Alani ngenda sawa nave wakandoza 6 natuuka ku office nga za 7 kati ku luno ekyanyamba bode saakisanga mu motoka ne guess what kati bw'ojjawo ti mu office kati ensawo nagiteeka mu motoka kati mpita mu office mbabuuzaako biki ngenda emmanja ku luno nasanga ate bali mukolako senafa nga bali mukolako omwana mazirayo emabega naye ngamba ne lwaki nzirayo kangenderewo ddala mulabe byakola ndaba oba omufaana nzirira angendawo amugamba mukwano gyebale akale neje nga musanyufu ninga wano wendi kifo kikyamu nangamba osobola okunyambako konze kuki namperezaako kwaka akantu
mperezawo nga bino birawo ebintu obundi bakozesa mu operation dwaye kimu ddwaliro siza bikibi kanyambala gloves nga bangambye atandika kamu alani omwana nga asala omugenzi nga mulaba amusala nga amala process bulungi nga amukuba eddagala nga amutunga okusala basala bakole bati okumukuba eddagala eri mukumu oba nga tawunya mufunawe musala alani nga amumaliriza bulungi nga bali abatimu egyeyambaza omwana nga adda wali ku nnyama natunulira gayi ninga kano bagayi bavaako kyenva mubuuza mukwano onwa ku mwenge nagamba ovudde ku mugenzi ogenze kulya ennyama nagamba bulungi bagenda nakundeetera amata kuba liri eddagala ly'amaanyi so ngamba aya baasi nga twolekera gye twali tulaga nga tutuuka nga bakaaba awo siwe nagumira saakaaba kiri kye nalaba wali newe natuuka saakaaba ninga kati yakayini ntandikwa gye baŋŋamba so neŋŋumirako gwe omulimu ogwokubiri nentandika kafiya kaningamu naye nga si nnyo nentandika netugenda netuziika twakomawo bulungi awo enagumira nga nebankubira nti woli wendi nga sikyalina biri musaye soke nebuuze kati ngende nga olukomawo nga nzoza nzigolola eva ngamba red ati awo tubeerawo kati second wave weyajjira nga ndigumite nga ndi mugumu nnyo kuba nakola second wave eyo ayi kuba kati awo abawala twali tugenda nga tukatwambala zigaje naye nga tosobola kutegeera nti ndi muwala era experience eyo alokiranti wange yankubira naŋŋamba na namba SB4 yagimpadde nfiirudde brother wange ali mulago nanga naye tomupikinga ku makya tugende bugenzi twali tugenda Kabaale era twakeera by 4 netugenda kati ye we yali ayogera nange yali amanyi ayogera na mukazi mukulu ate era yatamanyi nti kwendi ku ttiimu jukira twava ku office nga fena we've already covered ourselves tugende mulago ki naye nga soogera like tubeera tetuugira byokya era mulinga otuuyana kati juka ye yalina emmotoka balina emmotoka zaabwe abanyankole bamanyi liidika netugenda kati tutuuka tumala oziika juga tubijjako tubyokye biki nagamba mmwe mwagala kutta abaana babendi ko ate ono muwala nagamba nemuga yenze kubeda gwogera naye nze Gloria sajja yagamba netta kituufu nakwata essimu akubaala abenga yenze nagamba nenga oyina obulamu you can sacrifice yourself nze mbadde nno obedda mayinjugana mukazi mukulu so neŋŋuma neŋŋamba bweba kati amanya atya olwo nkuguse tandise nopostinga abafukusi bamugamba shaliwo kiki afiirwa buli dakiika buli lunaku ajukira abaana bagenda mu field yo postere olwamala nembagamba bana I'm proud of my job bagoba nze nsinda saamanya ne gye bayita yakubira simu bambroking olwategeera nti okola munafu teyakuwandika message todanga mumulaba anyway ayinza okuba yali yanyamba nabinzi omanyi ayinza okupoteza tobikola munaye biki bweba walema okunfunira wali opportunity nkolinga kati weba wano ofunye ogenda bambi ate nze sikunoonya awali nali ntandise olaba omusana muganda wange nga ne wambroking nga sijja kaaba ebyokaaba tunaabijukira muvanyuma naye nga muzeeyi bumaali
When was the first time we bakuwako bode nga yiyo nga gwagenda treating? Ha. And what was that moment? Nedda mukwano. Teyaliwo eyo. Ey'okugumpa nti guugo. Tubeera mwaba. Nekato treating. Treating. Ne tubeeramu babiri. Kyenkola nzekka ne bagumpa. Musumulula nviiri makeup. I sit like this. Ngali wano ntandika omulimu gwange. Ngoli mweka. Osobola mukasenge weka. Siya. So gumusebiri ala. Ne bakuletera omukyala ng'afudde. Ne bagamba nti sumulula enviiri. Oba mukyala oba musajja bona. Oba musajja yemba ngenda mutolako just bagamba mutooleko. Omutwalako kati nino. No sumulula nga bw'oyimba. Wawe kubiraka kati. Mbeera nendetedde music wange nga ndi mu life. Nga ndi moyo. Ng'ogutuulidde bw'oti? Definitely. Just musumula enviiri. Nozisanirira bulungi bw'omaliriza n'omisako akazigo. Bwe baba bagambye omukubeka makeup you do. N'omisako ki? Ebizigo taata. N'okata mu bizigo n'okola bw'oti? N'okola bw'oti? Bulungi. Nga yasobola n'okola bw'oti? N'entekako ne lip gloss ku mimwa. Sebo nabeera client wange. Abeera ki? Client wange. Nina omulabirira buli kye baŋŋamba okukola. Buli eyampadde omulimu lwankubira nti Gloria kati ogomesi mugijjeemu tuleeta endala simukaayanya nti otumenya nga bagijjamu. Saa zino olina boyfriend? Not really, but I'm seeing someone. Does he know? Oyinza obutamanya. Ku status gunawo oziraba. Ku status zenteekayo. Bw'oba onjagala. Just proud of me. Because tekisangika. I'm not only the person who works in funeral, but not everyone is like aba proud. Like njakeera Alan nfulume nga tusula ku muzigo gwe gumu ng'ondaba. Nakuba akasuuti buli kumaca. Ogamba oyo akakola mu banka. Nenga mukwano. Ojja gye nkola. So it's better you be proud of what you're doing. Antu ne bakumanya dhani omuntu akwana omulimbe sima ngola wano sima ate ogire Alani akusange ng'olina kulumbe gy'oli akubye boyfriend amugambe kundi mukazi wo nga tewatugamba nti akola mu funeral abagamba si bimanyi ate Alani akube ebifaananyi okuva olulumbe we lwatandise neetala when receiving ebimuli bwe nkola ki. Is it true funeral mwina abakaaba? For the 5 years nze simbafite sibarabye. Mbu funeral service zirina abakaaba mbosogera funeral service nogamba mperezera. Tetulina ndooza ebintu byetu tulina byendaba bebagira abayimba. Abayimba benda. Wano ennyimba z'okwerekera. Kubanga oli agamba mwina abayimba then ne mu connecting kubanga funeral like it's a industry kati. Connecting bana mwina abayimba bebate webali nti abamba bookings ne like wetyo. Nete tubana bakaba. Tata ojali? No. Mama ojali? Bwe yategeera omulundi ogwasooka nti muwala wange akola mu funeral. Kati yategeera atya? Process ya mwasize mtya. Me mwasize mtya people balowooza mbu twakola ki? Oba twawayo ssente. Nze bankubira ssimu nga Alan w'okubye. Ati gwe no okubye nga like even gwe twayogeddeko before twayogera since last year December. Ne bano nze bankubira ku Sunday. Nalina mu bbaala. Like ne by workmates twalina mu kafaani. Ne bankubira. Tebampa program nti oba bagikuwadde ku Lwokuna nti ku Monday gwali kuki? Ku show. So ekyange kyali Katonda alina ebintu wabikola. Ekyagwe tukusaba. Producer yangu yegwe Madam Gloria kati nze ne mugamba ofiiriddwa era nga omanyi emirimu. Nze nali manyi ddiiru. Anti enamba gye sitamanyi. Kubuuliza maama ofiiriddwa oba taata. Mukwano.
nzolo lunaku siriwerabira in my life kati gwe omuntu bakubiranga namba mpya mukwano Alan nakenge kavaako bangamba goli kuseti kumwasuze mchawuzile omwenge gwe twayishunwedde sijjukira gwaba gwavaako gutya ntwalinnya booda okudda ewaka ononya akasuuti kati mama wange amanya atya mukubira nga nemereddwa okweba kati ye yali last option nze sikubira abantu simu sikubira mama wange simu ne namukubira namugamba kola kyonna ekisoboka naye nsabira yambuza kimu ogenda kuza ne mugamba gwe nsabira ate bambi nga talina TV ne mugamba bwana mpira usawa nga 3 ne mugamba mpaku neighbor oyo naduka emisindi ngagamba omwana abadde ki tina mugamba mami how are you nangamba I'm fine mpozo ina TV ewo ko kati encha by 8 mami abeerawo sigadde gwe tomugamba nangamba TV kyemugamba mwasuze mutya just keep quiet kati ne tudda mu luzungu mujjeko oli gwe tofaayo ndi bulungi just nsabiro yajja kugamba ekiddako encha kalate kyeyakola kubira balala baango simabaani kati ye yabakubira bana omwana oba biki ate bankubira ne bagamba andi bulungi kati tukeera ku makya tugenda kati eyantwala ayita mu town by then Queens we ayita nagikola nga jja mungi kala ninze nalinya boda ne suiti yange shu musangeyo mwasuze mutya yanteeka ku bunkenge nga tutuuka nze natya olaba nti twakola interview yasooka nayo ne start ate nga it was my first time naye eri natya benazze nabo babalese eno ku NTV erindi yonzeka na Farida n'abali mu production n'abali ku kamera nze natya nenga Farida agamba ojja byogera eri effujjo eriri ku mutwe ogwo kati mama wange omukyala amuyise yakubira ekika bananga omwana wadde twaweererako katono naye ali ku TV everyone nagira ki naye all in all nebaza nnyo mami Farida okubanga ye yampaayo eri ne balaba baga we try kati ate kyabajja enviri ku mutwe kuba simu ne mbuuza ofiiriddwa of course aba amanyirawo okola mbafu and I was by the nali musanyufu nnyo kubanga nti at least nafunayo ba clients ogenda naye nakula kumwasuze mutya nkolera n'omukolera si byangu naye at least challenge gye wakasinza okufuna ku mikolo egy'enjawulo gye mugenda challenges nyingi abantu batwogerera simanga we tuli abasezi nga bwe tununa kofi nenze for 5 years sina kofi ya muntu gye nali nnonye gye nziise sigenda kuziika captura mwabafuna service babatuma kofi ne mugwa kofi nezebbeeyi ate ne muzinona kuzise busuma bududa nzije njinone just kale nti omulimu gwaffe abantu bagula bango ba kizibo baddemo I don't know oyina omulimu mulala gw'osobola okukola oba kati walookinga nze kati obwongo bwange right now salookinga because time ejja kujja nga sikyayagala noyinza okuba toyagala kukola naye ng'oyagala kukola kampani yiyo era kyetugenda okugendako actually ensonga ezindeese naye nga nze ndi mukazi ayagala ennyo ebintu by'okulunda era nenfuna akasente kange njagala nnyo okulunda nedda tonafuna mwana sinaba time tenatuuka and I can't force it I can force it so with time if one of your siblings wakes up in the morning nagamba sister I want to join Finao sobola mugaana kyekiba ekirooto kya naye era sinabafuna kalungi kyakaliyo akalungi akaliyo ekisooka nze meetings abantu
mu bulamu bwange be nali sirowoozanga nako. Nze Alan nzikidde abantu abalina kye bayita omusimbi mutitimbe. Nenzikira ababiliyoniya ate era nenzikira n'omuntu wa wansi. Siga nti tuzikira bagagga. N'omuntu wa wansi yeterekera akasente ke nga akasiba wano. Alan, people balina sente. Awo bagamba mbu simayanga biki abafino tubabbeeyi. Agenda okukubira nga alina ensonga ze. Okozesa funeral tekitegeeza nti aba spendinze nno. Wabeerawo ebintu ebimu abantu baagala nnyo abafu bakolerako ebikyamu. Naye waba akozeseza funeral ajja bagamba nti omanyi Gloria ekyamazima olaba ono n'ono tebaviewinga body eyo. Mukole ekisoboka mubeereewo. Kyoba mutwala tubeera bwe tuti tubeera nga bafande naye nga tuli ku mulimu because they paid me okubeera waawo. Abantu babikolera ddala nguuno. Yes. Olina ajja ku mulambo nga alina kyayagala okukola. Oba si tunakuba akamba. Nze tosobola kankuba. Kuba ngenda kumuyita mugambe wuuyo azze. Kuba already nze oli yaba yasasudde ofiisi sente ze atunnyonnyodde. Ewaffe mu funeral bakiyita overnight stay. Mubeerawo. Omu wavaawo n'agendako mmotoka naye bakajja tubeera like 5 kotini. Ekiro mubaawo. Tubaawo waba tugambye. Naye wakayo wati wali buzibu tujja ne tubeerawo then ne tugenda twebakamu. Naye waba abagambye. Okunaaba ajja bagamba angenda bawa ekisumuluzo kya rumi yange mujja kunaaba ku makya. So challenges zimwe ziri. Abantu bajjira ddala nga zina kyazza okukola. Babaagalira ddala Alan. Nze luli akatwali bwali buto naye babaagala. Baagala omufu nze nkugamba. Ng'omulabira ddala intention ye alina kyayagala omumaliriza. Nze Alan ninako we nnali. Kati kiranti wange ennyonyi yamuleka. Kati nali mu West eyo. We yamuleka kati ng'alina okujja the following day. Ne batugoba ewaka n'omugenzi. Kati we yatuuka nga yatuuka Friday kiro kati bari ya Saturday. Nga omu ku baana b'omugenzi akuba essimu. Bannange muli wa biki nina bye njagala oteeka ku taata waffe ko ffe twavuddeyo dda tusimbudde. Alan twatuuka ewaka ng'akwese ne mugamba mukwano bangambye ebode sigiggula. Era oyo mukazi ne kati akyampalana kubanga client oyo she's my friend. Newe yalina emikolo nali omu ku bamperekeze be. I went there again in Barra. Bati nga omunakyala andaba bubi because saakola kye yali ayagala. Because order eva waggulu. Ng'agamba alina kyayagala okukola ki? Mbu nina bye njagala okukola ku taata wange. Lwaki teyabimukolako nga bode ekyaliwaawo? Kubanga taata yafa misana saa 6 ne tutuuka kiro saa 6. Lwaki teyabimukolako nga alaba tumaze omulongoosa bulungi kati ate wamwagala? Ne mugamba tekigenda kukola madamu. Naawe obimanyi naawe oli muganda wadde ndi weno ne mugamba kyonna kyoyagala okukola. Linda nga tugitaddewo awo ng'abantu we bali ojja. Ojja okola emikolo gyo gyoyagala okukola. Yanyiiga. So munaye babikola Alan. Era kyoba waliwusa omuntu waafa bayinza ga asula eyo tujja mutwala direct mu kyalo kitegeera bwe batyo. Abantu baagala. I don't know nkyakinoonyiriza ku n'ekimbuze lwaki baagala nnyo abafu. Babaagalira ddala Alan. Naye that's life. Challenges ebirungi byenfunyemu Alan ntambudde. I've traveled my beautiful Uganda. You people temumanyi Uganda, but Uganda is beautiful. Uganda nsi ngaga. Nze Alan waliwo bintu abisomanga mu geography. Nga muli ku map simanyi eno simanyi bayitayo masidi simanyi. Ne kati ngamba kale awo naziika utuyite ngamba mukimanyi awo no twaziikawo nodda.
nze seerabira abantu bwe banaziika n'ekiba kyalo Alani nze mu funeral njigiddemu kubanga I need someone unsponsoring tukolera abantu charity abantu mu kyalo bali bubyalani waliwo gye ntuuka ne mpuliranga banga tutuuka ngoba burial ya today is what Friday burial ya Sunday kati nga saidi y'ebusiya for them they bury weekend they don't bury during weekly days kati if we tugenda ku Thursday tuba tugenda zika either Saturday or Sunday so eyo 3 days ziri days ziba zisigadde tuba tulambula like abantu b'omukyala abakadde abaana like nze oluusi nenvayo ne sente siziyina nga nziwadde abaana tugenda suulira amazzi abebusiya theyina oluganda like wadde boogera olusaamya bwetyo naye nga n'oluganda balumanyi ninaanika vidiyo kenakwata wano omusajja ngagamba nze at least nontwala e Kampala nondekaawo nja kweya like abantu bali bubi yes kati nga watu abatunyume bulungi mu kasuuti like nga basobola okutunuulira okusaba kwatandise paka ajjukira oba weetala wotuuza n'olaba enjala mu bantu nga tayimye emmere tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika ebyenjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46 jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna tukubire ku noti 7556 osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata like people abantu gye bali ababonaabona ekyo kyose ejja kulimba ogende yeeka muli mu byalo omusoga waffe gali bubi jakaliro nakugamba bulamoji mpayo 10 kana musanga ng'aguze akawala gy'agataddewo nimugamba ate wangambye ogenda gulamu kacapati kati ate goyina okugenda okola eki okigula okimuleetere oleke kuzimuwa era nenfunayo bagagga abo nga Bahaji Bakaluba. By the way, the reason why I'm proud of my job, I think one of them is Haji Bakaluba. I remember 2023 most of them was celebrating how many years. So he was among the people abaliyo. Like ngayogera how to be proud of your job. Namigirako bingi because I'm also among the people bebayita. Okuba the guest so namuyigirako bingi. Tekitegeeza nti olina kuba na nnyo okukola ky'oyagala. And I think he was among the people abanteekamu ekirowoozo ky'otandika kampani si byangu alane si byangu kampani ya bbeeyi ino service ogitandika ya bbeeyi nobeerako ne backups era zibaddewo tubaddewo nga tustrugglinga kuba ya bbeeyi fina service teringa nti no alani ogenda keera ogula kamera sima ya bukademeka asima ogula biki eri nga mulimu n'emmotoka ng'ate kinene nnyo inoba n'emmotoka ekinene nyeza ng'ate season taxi inobeera n'emmotoka eziyimiridde ebyuma ebyo South Africa tolina kugula dupe ebyuma ebiwa byetukozesa eno device ekkiriza gundi trolley enogula zi carpets eyo device ekkiriza omulambo wansi mu ntaana teziriwo wano wewe agikola wano eri mashini ndala mukwa olimba mama gwe njagala omuginoonyereze wano ani agikola babi importinga ne babireeta South Africa emmotoka z'omweziri emmotoka mweziri omuyindi bayina omuyindi ayina emmotoka nenga kino ya bbeeyi ofunye ku connections okoledde ku bagagga n'ogamba bannange mbafuna era I keep them laba amaka g'omuntu n'otuuka mu maka g'omuntu n'ogamba
n'olaba ku nnyimbe z'abagagga nga tebakaaba nga bakaabira ki tunana chai twamata like nze I'm proud of my job era olabye ku nsi olabye ku bintu ndabye abantu babona like n'olaba nga baziika omugagga nannyini maka nga ssente zonna abadde era nze I always tell people NNC sente tekwema zaamu by the end okola mu funeral service oyiga ebintu bingi bw'okola akasente nze Alan I always tell I have my friends nze mbagamba buli wenfuna akasente bwe mba mpo yanjagala kulya KFC njagirya bwe mba njagala kulya kino nchugula because ndabye obulamu Alan ffe tugenda ne bakubira ng'omulwadde akutukidde mu ddwaliro nga tebamututeeri nga kyali wano n'olaba balwadde banne nogamba gwoba okyali mulamu Alan weeriire mukwano oleke kukyegombera ku ndiri Alan abantu liko omugagga afa n'ogamba nedda nenge emmotoka eziri wali Gloria ne bakutwala maka g'omugagga ng'afudde mukwano n'ogamba ebintu y'ensi bitumalizaamu bwereere ng'ekikomera kikomeeri mugenda muteeka eno gufula esooka kwa tetujja kwambuka waggulu kakale yali ayambuka n'asula waggulu Alan bino ebintu by'ensi bya just olaba abantu ng'olya atta munne olya amaliridde you know n'olaba Alan oli nga anyuma munne olw'okuba yayina by'olina ogenda bireka Alan buno obulamu always andaba abantu nga balwanira ebifo oli ngala nze sereemu mukwano twakutaddeyo dda oba oli Bulaya oba oli wattu bakuzza bulungi abantu ne balya akamere ne banwa otuta ezo ennyimbe n'oyita ku muntu nga aseka alinga wali omulambo guli mudde naye ye ali mu kuseka bali mu vibe yaabwe bibuuza byo bikyaliwo kati no kankubuulire I think mama yayinanga akatijjo naye ngenda nkamugjamu era wembeera naye ku lubumba esagala nnyo olwekabyekaabe nnyo because at the end of the day tagenda kuli wali badeka mulumbe nga mumutadde wali eri bakubayo kasi tulina zino obutishu buno bwosika zinokola bwoti si bino obutambaala nonyigako olaba ennaku zino bagenda ne basooka ne bagenda ne mu saaluuni they do make up bajja kulumbe byakyukamu just kale nti waliyo gy'ogenda kati ne Masaka eyo nga birala tujja kuzinga osaaga waliyo cultures nga zisigala cultures abasiraamu bakolako nabo tewali gwe tutakolako olaba n'omusamize tumuziika ate olwo omusiraamu era mumuziika mu busamize bwe n'emikolo ne mugikola bagikola ffe tuba bbali bagikola then ne tuziika newoviirayo ng'owunze embutu tula nti wali enobeera kulumbe ne bakuba ennyimba za gospel wali embutu nze naliko n'omulimu gwe naliko emutukula navaayo nga mpulira embutu ngoyo abajjajja bakulinnye so buli by the way mu funeral oyiga ekisooka oyiga enzikiriza ng'oyingira no matter what oba oli wa ddiini ki oba oli ki bw'oba ozze mu funeral ng'ozze kukola ebyo woddeeka n'obibanyumiza ne bagavaayo but oba ogwagala oyiga eddiini oyiga cultures buli omu alina bwe bakola ebintu byabwe ojja genda ettololo ogambe bano ate bagwenyu bo bateekako music wa bulijjo ojja sanga bakuba liripazo ogambe ate wano basuubira nnyimba zaaki nga bakuba ekisododo nkutidde ne bazina mpaka kumaca eyo ye kaleca yaabwe ojja genda engulu temuzika nkoko wantu abasazi ne baagala okugira omulambo sinnabalaba oba bano ne babagoba ne batugoba abantu bennyini abakulumbe ebyo bibaawo just biba mu mawulire bibeereyo ne babisootinga nze nina gye nali eyaluwa ne batukuba n'otutokoba nga bakubira geegwe bino ebintu by'ensi okola ssente yo Alani oli eno togendako wammwe wazzeeyo tukututa ofudde
happening. Nyumiza mama wange omulungi. What happened? Omusajja twamuja, it was Lugazi, tugenda Arua. It was even Sunday. Yina mu kusente. Inamu n'abaana nga bayina naawe. Natugenda. Twatuuka ku makya. Because it's a long journey. Tugenda. Batunonako. Like, kati naga bano nga bayina kali kirungi batunonako. Bajja bayimba baali bakatulije. Kati tutuuka ewaka. Olulimi lukyuka. Olubadde luyimba. Kati nze nga njukira language barrier manyi kati n'ebyo. Language barrier naye wali tugenda naye tukuba. Nga tutuuka. Kati namwandu yachi awulira. Kubanga yali alumanyi. Kamba kansoke, let me get out. Soke njogere nabo. Olwafuluma gwe basooka okuba we nakoma. Nagwe yalina ekifaananyi kye naye we had 2 portraits. Ekyabaawe? Nze nga nina ekyabaawe nga yalina ekikyambaga. Bwe mwatuka bwe muti ne bataama? Nga tumaze otuuka bamaze otunonako awo. Baza bayimba bakuba embuutu. Bo bagobera nnyo culture drums biki. Ne ngamba eno nno nfuna omusajja oba weesiimye. Kumbe tugenda kukyokya. Namwandu ne bamukuba. Supervisor agamba taase kirayat. Kasete tanawalayo. Supervisor olwafuluma. Kati buli yafuluma. Driver nangamba tufuluma locking emotoka nali maaso. Nenjirookinga kati afuluma ku side yenga. Ne bayombawo. Kati later tubuuza why like lwaki babadde bayombanga bamaze olwokukaka sema kati bamukiriza sebo nasula mu nnyumba era yasula mu tente awo abweru bali bakambwe semaka yaliwo gutwayi tulese woba ozadde excuse me nga n'abaana bo bazadde tobasemaka bamusajja mukulu yali musajja mukulu anti bo baali bafaaki tojja waka omukazi ayinza okuba yakuwasa like okitegeera ekyo watweragira omaze ebbanga ddene tojja ofudde bakuleese kati mulaba katemba banna nfuluma oluvannyuma omukazi yavangamba you've survived we didn't knew even you had a lady ndaka nga bagamba bano timu nabula okugamba nsire mu motoka ayinza okumpeera awo empi abaana batugamba kati twagala okujjayo tenti yaffe ebyo tukole setup mumuteeke mu eyo gye bataddewo ey'ekikumi era we twamussa nabuli mulina wuuliriza nkugambe ne batugamba tuname atujja kikola mukono kiza mulimu tribes ezitazannya alani gwe mujalooza nti sente esumatu mukwano order tokolera nga omusirikale oyinza offa ng'omusirikale yakwadde omulimu SFC ze bagumpako alani mwani kyetsinga akamanziikana SFC what happened bampa omulimu ne gufuuka akalimu ankubira omukyala yankubira itali wano ali London nga afiirwa mama we ng'ali Kirudu ne tubikolako process ne mujjayo ati bangamba ngende n'esente omugagga ali wano nengenda e Munyonyo yangamba yali very strict yoli guy yangamba jjangu ne receipt kika receipt tetutambula nazo za office nenkubira manager netugenda naye twalinya na boda ala natuuka omusajja abana sente yaffe emitwalo ana naziriko emitwalanga gakola ki deposit mayinze noonya miliyoni nga 2 oba 3 yabala 10 2 3 give me a receipt ngamba omukazi wandika receipt ampadde emitwalo ana buli omu yatya nemuteekako ne balance nteekako ne balance kati nga nali twalina ku gundi awa emunyonyo ewa Sweden kubanga yalina mbaga nga tuvaayo tuba tufuluma speakers tube bati ng'omukyala ankubira angamba kwadde sente ngamba ampadde naye ampadde ana nangamba ge gakuvugisiza ova eri okujja kale kankuteereko ki
akakadde ate siziweremu nemutwala nanga akateekako nga tukomawo. Yali Saturday, Sunday saawa 4 afande musajja ankubira esimu ndi ku office. Kati receipt eri ye kwe yajja endagiriro. He didn't call me mu directing. No. Yali nga bakuba ngombe ku gate nga ayingira. Nankubira manager nga janga nange niya boda kwa Sunday tuwetu. Buli omu abeerawo. Nete tubeera fa. Arujja. Nze ara ne balance bamusasulira motoka nga ne mondo ziri wezi. Brachi. Omusajja oli mukambwe. Yangamba. Kasubire ko oli ku team. Wala inaisi genda. Ne kuntisa like the way yali ayogeramu. Jessica ngombo jagenda osaga. Ani anagenda, ani agenda ogumira oyo omusajja. Ngamba, okay. Bino bye saagala. Emotoka mugikole service mukyalina obudde. Ekyokubiri saagala mukeere at least by 5 mukeere. Bana tulina service essaawa 7. Ate omunyankole omumanya mukambwe. Nangamba mmale nkusange mu kkubo mbofunye fulaati ttaya mbu ate simanya amafuta. Amafuta muganywa ekiro full tank. Mukwano kye twakola. Tukeera twasula ku office ngamba naayi. Nze bulina emirimu guno ate simanyi oba guggwa. Nga tukeera twolekera mbalala. Tugende eyo wakaguteeko. Alani. Tutuuka simanya eryantonde zitya. Ate nga breaks tezikutuka. Nze buli wanawuliranga convoy nga manya omuyaya ndi mabega. By the bwe munafunako pressure kati. Nalwala pressure. Like nawuliranga nfudde. Tulina onoonya bamakanika. Musajja aleke tusanga. Nga mbeera bwenti. Nyola. Mukama natuyamba ne batukolako awo. Yankubira essimu emootuuseewa. Ndikuweroka. Welcome to Eze yakende. Tugende eri Bihare. Visit eri wakagwa Museveni eri eyo. Bayitawo Kinoni. Waze Kinoni. Itwali tugende eyo. Leka ekidde wa muze ino branch ngo mukwano. Wamugamba ki? Nga nsobola okwogera. Nagamba mulala nyambako byo nenji meeting. Niga driver kati. Kola ekisoboka. Mwana nakuma. Bayite eggaali. Twatoka breaks wunya n'owunya. Banayinze. Waliwo omulimu gye tufuna kati waliwo omulala. Pressure zankubira mu mabira. Nga jamu mungi. Nga wakawo embiko nga okusaba kutandise. Glory oli wa biki. Ne mugandi mabira. Yampa eddakiika 10 nga nfulumye mabira. Netukuba ekifaananyi tumwoleze ku WhatsApp. Kati nga wokuba jam alaba emmotoka 3 eziri maaso italaba kiryeri kuba tusaafuluma. Nze yakuba essimu nenfiira mmotoka yeri nga sikyayogera yaye nanyambako namugataata ekyamazima jam mu mabira mwali mungi naye oliye oba tosooke tuntwaleko mu ddwaliro. Like ezo zonna challenges ozifuna naye nga nino like I have to provide olabaganya basasula mbo mubakola mutya. Challenge Alan sinagifuna. Nebaza mukama. Client ekinene nnyo wabatakuwaderera ajja kuwencha. Kuba oluusi biremererwa. Musinza ku charging abantu. What do you mean? Sente zembakolera. It depends. Abantu bagamba mutuli expensive but we are not. Client chayagala. Making the package okuba big. So musinzira ku ki? Client asobola okuja. Kati wala package esookerwako abantu abakye batamanyi nti no million 2 nsobola omukolera. As long as are around Kampala. Ne client lwajja n'omugamba kino kiribo kya sente be kino. Nagamba Gloria bweyo ka coffee osooka zika munnyoko. Nze njagala eri ya mama wange. Ngogenda jumu wange eri $5,000,000. Nga jayagala. Kachoba abantu babera bagamba bane efunu baseera. Abantu babe mu coffee neze $5,000,000 mulala. Ne 10. 10? Hey, they do. Ngoli omuntu abadde amwagala. Coffee ya $10,000,000 bamuche. Bamwe kisengene deal n'ekinabiro. Alani, it's like due respect.
respect. Okay, nze sigirabangako ne kati gwaza gwangule just ebera nungi munda erimu fiber something like that. Ala nga wokera ku machano gangulide mama wange motoka noli kyabayagala nti birungi bali bimukoledde ne mukufa kati waliwo bali abazadde nga gamba banayinze bwe nfanga munkoleranga kino era ne bakikola naganze njagala eyo miliyoni 9 ate kati eyo kanga miliyoni 9 nagamba ate nze ntaana wacho mpaka plaster njagala selected nga walabe ya mama Fig selected kajansi ne bagikola ani yakola ku mama Fig. I think it was Warren ya muzika so client chayagala kyekigeza package ninga nowe miliyoni 2 tukolera kwa yabamanya aga transport na coffee ne tumukolera kote kubako ntaana biki segeza je bikomo jokoma je bikomo kweyongera ngoze yongera abantu babakolera balina miliyoni 2 ngabe onoli nagamba njagala ne tent biki katwalo je tugenda nga bavudde Bulaya nga tewali wakage nabikolako waliwo ekintu kya akantu kanga kebula abulaya abantu bange kye baagala baagala nnyo okuziika abantu baabwe nenga bi streaming online nga mbiraba mukikola tukikola nga nitwaka kati ebifentali mu network nungi byo mukola muti anti kati awo wifi we bayambire byonna equipment zonna owafuna abayino banazo we basi kyekyo nga mukubira Alan tiwoli listed equipment zikola bakuwa gig ebituka Alan agamba nenze nti omufunze sibisobola bali yizo tukanga client agenda kugamba waliwo omukyala ali mu America awo yankubira ngamba tubadde tusaba oteekeko omukolo gwa taata waffe ko live yafiiridde Uganda twagala biraba eno mwami ninga ne banna kati ataawo ngenda kukola nti batobo oyina kubanga oli mugumu zannema kati ngamba kati kubanga ajja kugamba walo time nga like mwagala bagala wa speech nenga bagala soka laba ku muzeyi wawe kati ng'olina ogenda kamera ogitunuzeewo ku mugenzi bakaabe like kiri trama baveeko balina omulabako kati Alan kutuyita otuuka naye bannange mundeke sijja ziri ezo era bambi zannema naye nga byonna tubikola naye all in all njagala okwebaza all my clients abanteekamu ekirowoozo ky'otandika bizinesi sinyangu baya akatandika era mu supporting kitandise 2026 nina bagita Paramount Funeral Services byonna biri done mubeera smart naawe ekyo ekimanyi muunya bulungi twapangisa ku funeral service ewaffe mu kyalo naye ng'abaana bawonye ekkalalume naye sinakumanya kati gwe tuyita ojja laba bampera ennamba yo ngenda giteekako wansi awo ennamba yange anekirala like abantu tweteekereteekera okufa nga twetteekera mu insurance ezibiki endala ne funeral tulina packages you can call me bweyagala omanya ebisingawo nti okufa kijabs naye obeera ng'olina ekintu kyeweteekerateekerayo expenses ziba nyingi nti at least wali woba watereka wotandikira n'ogamba Gloria na kati ninayo mmeka nina gwe nfiiriddwa nno nagamba olina miliyoni zo nga 4 naga tujjeko 2 tumuwe nsigale nga nteekaayo so naye ng'otandika na mitwalo 5 eyo eba open naye bw'oba oyagala omanya ebisingawo okumanya ku mpeereza zaffe services zetubatuusaako abamu abakanda abatamanyi abatakozesa nkofuno naye nga wandiyagadde so okuntuukirira ku namba yange eri 0779 132 16 eri 0771 no eri 777 91 32 16. Okay, so nawe Gloria inako yabidde ke yaŋŋambye
nangamba nti gwe oyagala abanayimba ennyimba za Bayibuli nga bawerekera omuntu mubalina ate abasoma edduwa n'abasiraamu webali nina byonna nagayo ebiri n'abasiraamu era tubakolako mufuna asoma edduwa era mweyo tiimu bamu liida waabwe abaliidinga kale saagala kubanga ate nsukako. Thank you so much for coming Gloria. Thank you for honoring our invite. N'ogamba nti kojje tunyumyemukko ntogaananga kujja we tuba tulina kyetuwakana ku internet tetubula tuwakanira bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga naye she's a young lady atandise business ye abadde alina baakolera right now atandise kike tereka enamba eyo bw'oliba ofunye gigi omugambanga n'omugamba nakola kwa Land Cruise oba nakola kwa Land Cruise mbadde nsaba otuyambeko ensonga zibeere nga ate zigendera ddala mu maaso. Abantu babasumbwa mu clearinga bodies eziva e Bulaaya ne mu malwaliro mubikolako omuntu waba mbatuukiridde tubikolako ndoza bweba ajja e Bulaaya ng'oggyeko London and wherever tebatutawaanya kuba already ajja ne paperwork. Obuzibu bwetusanga ndowooza bw'abaana bava mu UAE nga walaba nti ate tumujja wano poliisi olaba nti etuwerekera paka emulago ne bamuddamu ne bamukola postmortem tukonfaamu kyekyamuse. So kale challenge etufuna ku bantu b'e Bulaaya naye nga paperwork tuba client wankubira ng'ali Bulaaya tutandika paperwork n'amutuweereza ne tumuprinting out buli kimu agenda otuuka wano nga kuba alina okuweereza ne air ticket like ennyonyi egenda tambula saameka bode etuuka saameka otuuka genda nitukola clearance oba netusasulayo ku airport clearance then netumugjayo abo tebatuzibuwalira. Kale saagala kusukako ono olunaku olwo enamba yeeyo wansi awo. For now ladies and gentlemen, for now musebe bulungi mwera.